siri mbega ng'abalala bannayuganda bwe batandise okkipaatiika. Njagala okubakakasa buli omu endowooza ye ogimulekera, wabula bwe tuba twagala eggwanga Uganda okufuna enkyukakyuka n'okugenda mu maaso, tutandike okukkiririza mu bannayuganda abavuddeyo n'endowooza zaabwe nga basobola okukyusa eggwanga lino Uganda. Siri mbega wa gavumenti nga bwe mukirowooza. Njagala buyinza, njagala Ntebe, era Mwami Museveni obubaka buno bukutuukeko. Ekimala kimala, otukulembedde, byokoze obikoze, tusiima, webale. Naye Kalyesuubula Benjamin ndi muvubuka, nze nno ndi bulooka era omutunzi w'emmotoka, ndi munnabitone amanejinga abayimbi, ate ndi munnamawulire nga mmwe. Emirimu egyo esatu gyonna bwe njigattagatta bangi bavubuka bannange 7 ku 10 ababonaabona, ne kijja ku rotation eri nti sizze kuguumaaza, njagala bukulembeze obw'eggwanga Uganda. Era nkukakasa bannayuganda bagenda kuteekamu obwesigwa, akalulu nkawangulemu emibya bakamanangire. Good morning everyone, fellow Ugandans, members of the press, distinguished guests. Today I rise not as a politician from the corridors of privilege, but as a citizen just like you, who has seen enough suffering, enough broken promises, enough suicide threats. My name is Benjamin Kalyesuubula, and I am standing before you as an independent candidate in the 2026 presidential race. Not because I seek power, because Uganda deserves a new kind of leadership. For too long, our beloved country has been betrayed by both the ruling government and political parties. They have traded places but not transformed Uganda. They have urged on stages but not built bridges. For our children, they have spoken about change but delivered the same cycle of corruption, stagnation, and political theater. Most of them, they're just in their political after. Let us speak plainly. Fellow Ugandans, our health system is crumbling. Mothers are dying while giving birth. Children are losing their lives to treatable diseases. Education is unequal and underfunded. Our public schools are struggling, our graduates are unemployed, and our teachers, our nation builders are underpaid and undervalued. Fellow Ugandans, this is the time, especially youth. Youth unemployment is a national crisis. Over 70% of Ugandans, 70% of Uganda's population are youth. You know very well that most of them, they are under 30. Yet they are left jobless and hopeless. Our human potential is being wasted. Corruption remains a cancer. Billions are lost every year, and yet no meaningful accountability. The same names circulate in scandals after scandals. Fellow Ugandans, we have a problem of land evictions, poverty, poor roads, and inefficient
agriculture sector. These are not just statistics. They are the daily pain of our people. The ruling NRM government has failed to renew itself. It clings to the past, thrives on control, and fears youthful innovation. The opposition, while vocal, has become reactive rather than visionary. Visionary caught in the politics of resistance without a practical plan for national transformation. Uganda needs neither recycled promises nor tired slogans. Uganda needs a bold reset. Fellow Ugandans, that is why I am here, not with party colors, but with a clear vision. A vision rooted in development, dignity, and unity. As you know, 70% contribute a lot because we all youth. Youth first, jobs first. I'll launch a national skills and innovation corps to empower youth with digital agriculture and technical skills right directly to employment opportunities. We will establish local entrepreneurship hubs in every district to fund startups and community-based enterprises. Let's talk about health. Healthcare with dignity. We will invest in community health system, ensure functional district hospital, and guarantee maternal health care across the country. No mother should die while giving birth. Education that builds a nation. We will revamp a UPE. We will revamp UPE and use into true functional system with real learning outcomes feeding directly into practical vocational and university pathways. Fellow Ugandans, we have a problem of corruption. Fight corruption with technology and transparency. I will establish a public digital track on all government projects so every citizen can see how their taxes are used in real time. Agriculture that feeds and enriches. We will create agro-industrial zone per region, like farmers to market, provide tools, access to storage, and protect them from exploitation. We will restore our national unity. Fellow Ugandans, we must heal as a nation. We will push for national reconciliation, constitutional reforms, and inclusive governance that reflects every region and tribe. Fellow Ugandans, my campaign is not founded by anyone. It is powered by you, ordinary people. It is powered by teachers, it is powered by borders, it's powered by farmers, it's powered by youth, mothers, and elders who are tired of waiting for change. Promising them change is for tomorrow, change is for today. My fellow Ugandans, this is a campaign for a new Uganda, not a Uganda for fear, but a Uganda of freedom, not a Uganda of handouts, but a Uganda of opportunity. Fellow Ugandans, as an independent candidate,
I owe no loyalty to any party. My only loyalty is to you, my fellow Ugandans. The people, we can no longer wait for same. The people, we can no longer wait for someone else to rescue us. We must raise together. We must dare to imagine a better Uganda and build it together. Fellow Ugandans, I am not asking for your vote today. I am asking you to walk with me in this journey. Challenge me and believe with me. Together, we will build a better country with the development. Not just for us, but for generations to come. The future is not written by the past, but the future is written by the brave. Let us be brave. Let us be A. And the change starts with you. It will start with Kalyesula Benjamin. Thank you so much for God and my country. Yo singa munabyabufuzi yamala yedda wabula nga Munnayuganda omulala alabye okubonaabona okumala ebisuubizo ebitatuukiriza ate n'ebiddibwamu entakera. Erinnya lyange nze Kalyesula Benjamin, ndi munnamawulire, ndi musuubuzi, ate era ndi munnabitone, kye mwandiyise talent manager. Ndi wano mu maaso gammwe kubategeeza nti ngenda kuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga bino mu kalulu akajja omwaka 2026. Ate nzija kuba namunigina oba kitwandiyise independent. Kino sikikoze lwakwagala buyinza, naye Bannayuganda beetaaga obukulembeze obujja. Okumala akaseera eggwanga lyaffe liririddwamu olukwe, gavumenti eriko wamu n'abagivuganya batambudde mu bitundu naye tebakyusiza Uganda. Bakubaganyiza ebirowoozo buli wamu, naye tebazimbidde baana baffe ab'emirembe egijja n'egino egiriwo. Boogedde ku nkyukakyuka, naye era tusigadde tulaba ebintu bingi. Tulaba enguzi, katemba, era n'okwegwanyiza ebifo ebyenjawulo. Munnayuganda munnange, ebyobulamu wano e Uganda byavula. Bamaama bafa nga bazaala, ate abasobodde okuzaalibwa ne bafa endwadde ezisobola okujjanjabibwa. Ebyenjigiriza ebirungi si bya buli omu, ate ssente muteereddwamu ntono ddala. Amasomero ga gavumenti gali mu mbeera mbi ddala. Neweebuuza ekyo kye balina okukola kuba be bali mu buyinza. Abaana abasoma tebalina mirimu, abasomesa abandizimbye eggwanga tebasanyulwa, aye tebaweza ssente ze balina kufuna. Ebbula ly'emirimu mu bavubuka, mukimanyi bulungi eggwanga lyaffe litambulira ku bavubuka ebitundu 7 ku buli 100. Naye abavubuka tetulina mirimu, kuba nange ndi muvubuka. Ku bantu bonna mu ggwanga abavubuka bitundu 7 mu 100, naye bano tebalina kyakola era baggwamu essuubi. Abandikoze emirimu egy'enkulaakulana ne tubafiirwa bwe tutyo. Obuli bw'enguzi bwafuukira ddala kookolo, ekirwadde ekyo nno kitumalawo. Naye nga kiri ku njuyi zombi. Gavumenti etutwala
naawe abagivuganya. Tufiirwa buwumbi na buwumbi buli mwaka awatali mbalirira, ate nga abantu bennyininyini abo ababa balidde enguzi betulaba entakera buli lunaku amanya gaabwe gegavaayo ne bamaliriza nga tebalina kibabakoledde. Bannayuganda bannange, okusengula abantu ku ttaka, obwavu, enguudo embi n'ebyobulimi n'obulunzi ebyafa edda, bino sisobola kubigumiikiriza bwe bulumi abantu baffe bwe bayitamu bulijjo. Gavumenti eriko eremeddwa okwetunulamu nga yo, eremeddwa ku byayita, eremedde ku byayita, ewangaalidde okugira abavubuka era etya okuyiiya kw'abavubuka kuba tuli bayiiya nnyo abali ku ludda olugivuganya, wadde boogera nnyo naye boogera ku ebyo ebiwedde mu kifo ky'okwogera bitwala eggwanga mu maaso. Nayagala munnange, buli munnabyabufuzi ebiri mu Uganda byakuwakanya mu kifo ky'okuleeta ebirowoozo ebinaakyusa eggwanga. Ekyo kalyesuubula nze si kyendiko. Uganda yeetaaga bisuubizo bya bulijjo nedda n'ebigambo ebiggwako, wabula okuddaabululwa okwannama ddala. Yensonga lwaki ndi wano, si kulwa kuba njagala buyinza, si kulwa kibiina, naye okwolesebwa kwange okutangaavu, okwolesebwa okuli mu nkulaakulana, ekitiibwa n'obumu. Okwolesebwa kwange ly'eggwanga erisingako wano mu nkulaakulana. Eggwanga litulimu eby'enkulaakulana kibulamu. Okulembeza omuvubuka n'emirimu y'ensonga egenda okubeera ku mwanjo, kali esuubula nga mupadde obwesigwa okusobola okubakulembera. Ngenda kutongoza enteekateeka y'okubangula abavubuka mu buyiiya n'obumalirivu mu bya tekinologiya, okulima n'okulunda n'okwetandikirawo emirimu ng'omuvubuka. Kino tujja kikola buli disitulikiti ya Uganda nga tuzimbayo ebbanguliro. Abavubuka bannange tumusobola okubanga tubabangula. Okuwagira emirimu ekitandikirwawo mu bitundu ebyenjawulo. Bannayuganda bannange, mujjukire ebyobujjanjabi ebiweesa ekitiibwa. Tujja kuteeka ssente mu malwaliro agasookerwako. Munnayuganda gasookerako ddala okubanga asobola okusobola ensimbi n'obulamu okubujjanjaba. Era tukakasa nti n'amalwaliro agali ku matendekero ku mitendera wa disitulikiti gakola bulungi. Tukakasa nti ebyokuzaala kw'abakyala mu ggwanga kwa bwerere, ate nga tewali maama afiira mu kuzaala. Ekyo tujja kissa mu nkola ng'amalwaliro gakola nga tewali maama afiira mu ssanya, tewali mwana bwe tufiirwa ng'azaaliddwa. Ebyenjigiriza ebizimba eggwanga, kino ngenda kissaako nnyesi. Ebyenjigiriza byaffe ebizimba eggwanga tebituukiridde. Tujja kutuukiriza enkola ya bonna basome mu masomero ga primary ne secondary, ate nga abayizi abayitayo bajjayo ebyenkizo, basobola okwegatta ku matendekero aga waggulu
bagenda okuvaayo nga balina we batandikira. Okulwanyisa enguzi nga tukozesa tekinologi n'obwerufu, ngenda kuteekawo enkola ku mitendera ne ku mitimbagano erondoola emisolo gya munnayuganda. Buli munnansi asobola okulaba engeri ssente ezikolerwamu buli kadde, obwerufu mu nkola ya bannayuganda kisobole okubeera nga buli kimu kitangaavu. Ebyobulimi ebiwa abantu emmere era n'okugaggawaza. Tugenda kutandikawo amakolero agagatta omutindo ku birime byaffe. Buli bendobendo lya Uganda tugatte abalimi wamu n'abalunzi mu butale obw'enjawulo, era tugenda kubawa ebikozesebwa obutalekaayo abatalekebwayo ebivudde mu nnimiro basobole okuba nga babituusa kuba byetaaga ne mu mawanga ag'enjawulo. Bannayuganda bannange, kakuyege wange tawagiddwa bali abantu abaatuuka, wabula mmwe bannayuganda aba bulijjo, bavubuka bannange, abasomesa, ababoodaboda, bamaama n'abakadde abakooye okusuubizibwa ebitatuuka ate nga bakooye n'okulinda. Kakuyege ono wa Uganda empya, kakuyege gwendiko wa Uganda empya etaliimu kutya, Uganda ey'eddembe, omutali kuweebwayo bulabolabo, naye Uganda ejjudde emikisa egivaamu ensimbi nga munnayuganda asobola okweyagalira mu nsi ye. Nga eyeesimbyewo okubwa namunigina, sijja kuwuliriza wadde okuweereza ebibiina ebiriwo, nzize kuweereza mmwe bannayuganda. Tetukyasobola kulinda muntu okutunulula, tulina okuyimuka ffenna tulowooza ku Uganda esingako wano era tusobola kukolera wamu. Sisaba kalulu kammwe leero, naye mbasaba okutambulira wamu nammwe. Nja kusaba tutambulire wamu mu kusoomoozebwa, ate munzikiririzeemu nga tuli wamu tujja kuzimba eggwanga erisingawo ate erijjudde enkulaakulana, si ku lwaffenna, si ku lwaffe ffekka, naye n'abalijja ebiseera byaffe ebiriddako basobole okweyagalira mu Uganda. Kale tube bavumu, tutandike kati nze naawe. Webale nnyo lwa Katonda n'ensi yange. I have been in politics for long. It's now 10 years because I was in a certain political party last term. So that means I know what politics is, what I can do. Besides, I have my political elders who can help me, who are handling some big issues about the nation. That's why I'm standing as a presidential candidate 2026. Would you mind telling us the name of the party? No? People they know, Ugandans they know. Yes. Omukyala abuzizza akabonero ki? Ssemateeka oba constitution fe abajja obwa namunigina abubonero electoral commission yerina okubutuwa.
era sirina kabonero siyinza kwepaatikako kabonero mbeera mmenya etteeka newankubadde waliyo abakikola naye ndowooza bakikola mu bukyamu. Bwe banaamala okukampa bannayuganda bajja laba akabonero ke nnaakozesa nga tumaze nomination. Webale lwaki togidde mu kibiina? Naliko mu political party bannayuganda gye bamanyi, era bukyantandika byabufuzi nze likodisi zange siwagirangako mwami Museveni. Byakola ayina ebirungi byakoze, mulungi tabulako kamogo. Siyinza kugamba nti talina birungi byakoze, ayina ebirungi byakoze. Ebyo bye twagala okwongerako n'okuttaanya ne bannayuganda babeere bamativu, newankubadde wakati waliwo okusoomoozebwa mu byobufuzi eby'ebibiina, nti eby'ebibiina ebyo ffe nga bannayuganda bannabyabufuzi ate abavubuka b'omulembe guno tukizudde nti bangi bakozesebwa gavumenti nekirema okutuukiriza ebigendererwa eby'ekibiina ekyo. Kyobola basijjidde mu kibiina, ebivulo n'abivaako. Ogwo mulimu gwange, maze mu ndongo emyaka 25 nagitandika ndi ku ssomero. Oyinza okubuuza 25, natandika ndi mu ssomero nga ntereka bivulu, secondary, A-level, university, wonna nali ntegeka bivulu, ne wenkoledde nga ntegeka bivulu. Emyaka egibadde serious egy'ebivulu gibadde emyaka 10 nga ntegeka ebivulu, era abayimbi bangi bentegekeddeko ebivulu ne bemanaginzeeko nga Young Mulo, nga Babije, Samasoja, Ziza Bafana. Ekyo tekiŋŋaana kuva mu mulimu gwange kubanga kiri kitone ekyokutegeka ebivulu. Naye wano njagala kuyamba bannayuganda kuva mu mbeera embi banneegatteko ffe abalumirirwa abalinze enkyukakyuka nga tetuuka, tusobole okubeera nga tuteekawo embeera tuleete gavumenti empya esobola okubeeyagaza. Buli avaayo atiisibwatiisibwa. Basebo ne bannyabo, Uganda erimu amateeka newankubadde gafuuka ga muntu omu sekinnoomu mwami Museveni nti akola kyayagala okutiisatiisa abamuvuganya olw'ebirowoozo bibalina ebivumu n'ebizimba eggwanga. Ekyokutiisibwatiisibwa sikirina na mu birowoozo kubanga lino ddembe lyange ery'obwebange era eryakolebwa constitution etutwala nti munnayuganda yenna awezezza emyaka 18 asobola okuvaayo bw'aba alabye ebikyamu ebikolebwa gavumenti eriko n'agamba kino kirina kukolebwa bweki ne bweki. Ekyokutiisibwatiisibwa si nsonga eyo, nno nsonga nkulu, naye tulemesezza nnyo eggwanga lyaffe okukyuka. Buli omu ng'alowooza bagenda kutiisatiisa, bagenda kutiisatiisa. Bwe tunaabeera bwetu tetugenda kutuuka gye tulaga, tubeeyo nga tuli bavumu, nga tumanyi tusobola okukyusa eggwanga. Eggwanga mulikwase kalyesuubula asobola okukyusa eggwanga lino ne tubeera beeyagamu. Kiki gavumenti kyetakoze? Bino bingi byetakoze, naye okusingira ddala ngenda kwesigama ku nguzi. Gavumenti ya mwami Museveni eremeddwa okulambika enkola entuufu ey'okubonerezaamu abali enguzi. Okulya enguzi okwo kwe kuleeta abaana baffe obutasoma bulungi, kwe kuleeta okubanga tetulina nguudo, kwe kuleeta okubeera nga abakyala bazaala ne bafiira mu ssanya, kwe kuleeta okubeera nga olwaleero osanga omuntu omu nga ssente z'akozesa zandiyambye disitulikiti 5 abaana be basomera bweru, kubanga waliwo era omukungu omu ng'abaana abamu bava wano e Kampala ne balinnya ne bagenda e Nairobi ne basoma. Basebo ne bannyabo, enguzi yasinze okundeeta okulwanyisa enguzi. Bannayuganda balina obulumi bungi newankubadde abamu batya tebasobola kuvaayo kwogera kituufu ekiri ku mitima gy'abannayuganda, naye enguzi yesinza okundeeta okubeera nga tugirwanyisa. Sigenda girwanyisa bwomu, naye nteekateeka yange nga gye mba nnyonnyodde, bwe muba nga muteredde bulungi osobola okuwuliriza
n'omanya nti nno muvubuka munnaffe ono oba munnayuganda munnaffe ono agenda kutuyamba tulwanyise enguzi, olw'ensonga ababeera mu bintu ebyokulya enguzi enkya betuwulira tebabonerezebwa ne baddamu. So basebo ne bannyabo, ekindeesa okusinga okulwanyisa enguzi, okutereeza ebyenjigiriza, okutereeza ebyobulamu, saako n'okujja abavubuka mu mbeera embi. Bangi bavubuka bannaffe okutambula okugenda e Bulaaya okukola oba mu nsi z'abawala kati bagufuulira ddala mugano, olw'ensonga bw'amala okusoma atambula butambuzi n'agenda. Ekyo nno ngenda kukyongerako nti okusoma kwaffe okwa wano nti lwaki mu manifesito yange olwaleero mulimu okutereeza ebyensoma. Ti luli diguli yalinga y'amaanyi emirembe egy'emabega, naye olwaleero omwana owa diguli ate agenda kukola kwa house girl. Olwaleero omwana asomedde e Makerere agenda Saudi Arabia kukola kwa house girl. Ekyo bannayuganda bannange njagala kukijjawo, tukulyetingewo emirimu ekisobola okuyamba abavubuka olw'okuba eggwanga litambulira ku bitundu 7 ku buli 100 nga bavubuka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Wabuzizza ne bwe bawangula abasinga tebalangirirwa. Nze ngenda basebo ne bannyabo bannayuganda be munneesiga ne mumpa akalulu kamu. Nkikakasa nga neesigamye ku ssemateeka afuga eggwanga lino, nja kulangirirwa. Era mwami Byabakama okuteekawo enkola entuufu n'okwetereeza munnayuganda yenna akalulu bw'aba akakubye mwami Museveni akalulu langirira nga bwe kali. Bw'aba kali esuubula awangudde, mbakakasa bajja kunnangirira kuba nze mbeera omukulembeze w'eggwanga. Eri akolera ggwanga, takolera muntu sekinnoomu. Obuuziza nti ozze kuguumaaza. Bino byonna bibina gwe bagenda kugamba naawe ofuuse kikuumaaza ojja kuwuzaabuza bannayuganda kugabanya mulimu waabwe. Abo abantu ogenda badressinga otya? Basebo ne bannyabo, njagala kino mukiteeke mu bwongo bwammwe. Nze siri kiguumaaza, njagala buyinza, njagala ntebe. Era mwami Museveni obubaka buno bukutuukeko, ekimala kimala. Otukulembedde, byokoze obikoze, tusiima, weebale. Naye kali esuubula Benjamin ndi muvubuka, nze nno ndi bulooka era omutunzi w'emmotoka, ndi munnabitone amaneginga abayimbi, ate ndi munnamawulire nga mmwe. Emirimu egyo 3 gyonna bwenjigattagatta bangi bavubuka bannange 7 ku 10 ababonaabona. Nekijja ku rotation eri nti sizze kuguumaaza, njagala bukulembeze obw'eggwanga Uganda. Era nkukakasa bannayuganda bagenda kuteekamu obwesigwa, akalulu nkawangule mwami Byabakama nnangire, kubanga ekyo kirambikiddwa mu ssemateeka afuga eggwanga lino. President nzabadde mbuuza nti wamaze okwewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda. Roadmap ey'okwewandiisa akakiiko k'ebyokulonda yafuluma era baagifulumya, wabula ennaku ffe ng'abakulembeze oba abakulembeze b'eggwanga beesimbye ku kifo ekyo tezinnaba, wabula bajja kututegeeza. Naye kye baatuyita baatusaba okutwalayo obuyigirize bwaffe, era obuyigirize ne mbutwala mu kakiiko k'ebyokulonda. Okwewandiisa bwe kunaaba kutuuse nga tutuuse okuggyayo empapula, basebo ne bannyabo era mbakakasa ngenda kuziggyayo. Some people might think that you are an agent of the government. Can you clarify that? Yes. You can't deny someone's understanding. Every negativity of a Ugandan that I'm an agent, let me clarify it. I'm not. I'm a citizen of Uganda. As a concerned citizen,
after seeing what's not going right, have decided to stand as a president. Everyone might think what she or he thinks. We shall not deny about that, because it's his or her thinking. Thank you. I'm not an agent. Siri mbega ng'abalala bannayuganda bwe batandise okukipatiika, njagala okubakakasa buli omu endowooza ye ogimulekera. Wabula bwe tuba twagala eggwanga Uganda okufuna enkyukakyuka n'okugenda mu maaso, tutandike okukkiririza mu bannayuganda abavuddeyo n'endowooza zaabwe nga basobola okukyusa eggwanga lino Uganda. Siri mbega wa gavumenti nga bwe mukirowooza, bwe mukipatiika. Nze ndi munnabyabufuzi ate ow'enkyukakyuka ayagala eggwanga lyaffe likyuke, tufune obukulembeze obulala. Olina kabineti gy'ogenda otambula naye mu kiseera kino eno oba tunafuna kabineti katugeze abagenda okumudwaizinga nga mu disitulikiti ez'enjawulo. Okusinziira ku nteekateeka zange, ne bannange abanyambako, ababoodaboda, ababulooka, bamaama, bataata, ne bannayuganda abakooye okulinda enkyukakyuka, ng'enkya tubasuubiza enkyukakyuka. Nina abo abakoordineetinga eggwanga Uganda lyonna, era mbakakasa n'oyo ayagala okunneegattako ng'ayagala okwongera okuyamba eggwanga lino tulikyuse, ajje ku Kalyesuubula, jangu nneegatteko. Ndi musajja muyivu, ndi munnamawulire, ndi musuubuzi, ate ndi munnabitone. Ekyo kikumala bumazi okuba nti nsobola okutwala eggwanga lino mu maaso.